tosekerera malibu kubanga naawe gaago gajja tosago gajja mu mpola kyenva sekerera malibu gwasekerera banno gaago gajja mpola ngalabaaga mwabataagala kusenya ate n'oyagala okuseka gaago gajja nkulabula nti gaago gajja bambi bw'oba n'amalibu kitawoofiirwa bingi akanyama ako bano ne balya nga gw'otunula anti amalibu tosekerera malibu. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona tuli mu ndi mugezi wa Ferero ate akutuusiddwako mwoyo gw'abaliddawo Sebalamu mu Birunsubuga Kenneth. Webale nnyo Sebalamu mu Birunsubuga Kenneth kwerekereza ebirungi byonna bye wandikoze ate n'obeera ng'otuvujjirira tutaase abaana baffe abaliddawo babeere nga babimanya. Gunda wangaala buvule obutuwa bulijjo ate bwogoka embuyaga. Leero tuli mu mannya gaffe nazzikuno nga bajjajjaffe tebaagala kwetawaanya ate mu bigambo ebimu baali baakoowa okubeera nga wamma ate boogera ebigambo eby'olunyaanyimbe babasalawo okubeera nga amannya gonna bagazza mu lulimi lwabwe ate lwe bategeera tewali linnya lye tulina wano ewaffe nga tulirina mu lulimi lwaffe ate Oluganda. N'olwekyo kati kankunnyonnyola nga naawe olabako. Margaret mu Luganda Mankulata mu lulimi olunyaanyimbe nazzikuno bajjajjaffe nga bwe bamuyita Mankulata. Tulina erinnya Elizabeth. Erinnya lino bamuyitanga Zaabeti oba Zoobira. Tulina erinnya Agnes. Erinnya lino ate bo bamwitiranga Anyensa. Abamu bamuyitanga Nyensi. Tulina erinnya Brenda. Banno bamuyitanga Bulandina. Baaligandawaza ne bamweyitira Bulandina. Bo tebaayagala kwogera bigambo bya lunyaanyimbe. Tulina erinnya Angel. Bo bamweyitiranga Nzera yabeera Angel mu lunyaanyimbe. Tulina erinnya Bridget. Bo bamweyitiranga Birinzita. Tulina erinnya Florence. Bo bamweyitiranga Nakimuli. Tulina erinnya Hilda. Bamweyitiranga Kalda. Tulina erinnya Rachel. Bamweyitiranga Rakel. Abikwano akuwabira takuviirakaawo ate era n'atega obusuko era yabuvumula. Bino nno nze abisomesezza era mukkirize mbinnyonnyole ate abaabyogerako. Amannya gano abantu bonna balina kye bagoogerako n'olwekyo nannyira kubeera nga mbawa endowooza zaabwe n'olwekyo bino byaffe kunoonyereza naye tekitegeeza nti biba bituufu. Ekyokusoma kiwedde eky'ennono z'amanya kati njagala nkunnyonnyola abantu kye banoonyereza ate ku mannya gano. Erinnya Mankulata. Bamankulata babeera bawala balungi nnyo baba n'empisa. Tebalina ebyo byonna naye tekitegeeza nti bono balungi mu byonna. Bakugamba nti omulungi tabulako kamogo embwa tekala nnyindo. Bamankulata bano mikwano gyange abamu eri abaŋŋamba nti abawala abo balungi balina empisa bayonjo naye omutawaana gwe balina guli gumu gwe baagala tubalangire bakyuse be makula nnyo. Si mwena Margaret naye bannange bwe bokimanyi nti okikola Margaret Mankulata kakkana. Zabet oba Elizabeth bano bawala balungi balungi naye omutawaana abantu gwe baboogerako bagamba nti ate bamwasanje ntegeeza nti balina ekyejo kingi. Bazabeti baagala okuba kuumira mu kifuba n'obawowootera ng'awowootera omwana n'osiisiitira Zaabi tokaaba munnange tuli ffembi mu bulungi ne mu bubi.
mukomye ekyejo bannange Bazambeti oba ba Elizabeth katubalangire Agnes oba Anyese bano teri kye tugenda kuboogerako bakyala bafumbo ate bafumba Anyese nga yatudde mu kufumba ne bwokuba emigono bebikonde afumba era bw'obanga olina omukyala nga bamuyita Anyese oba Agnes gwe wateeba abo bagumira byonna ne boogenda ku makya n'okumawo nga bukya Anyese takunyega akuleka akugulirawo n'akuwa emmere. Tulina erinnya Blandina oba Blandina abana abawala batera kubeera bawuliriza era baagala nnyo bambi okubabuulirira. Bw'otula n'otandika okubuulirira Blandina oba Blenda awuliriza naye omutawaana gw'alina tabiteeka mu nkola. Ba Blandina oba Blenda mubiteekenga mu nkola bye babeera bababuuliridde, tobirekawo n'ogenda otyo. Blenda awuliriza, Blenda tokolanga kino n'akugamba Blenda naye olugiremu bbiri omusaaka bugo. Kwegamba ba Blenda bo bawuliriza naye omutawaana babeera bakatulako ebisebka. Awuliriza omubuulira naye Blenda bamu batira okubeera nga balwanyi, batira okubeera nga bakambwe. Blenda kooli mufu. Nzera banonno banzera be babeera ba enjo, bawala balungi, bagonvu, abasinga babeera beerutukutuku. Naye omutawaana gwe balina abantu baboogerako nti babeera bagalambi, ababeera banaanya, babeera bansonjogo, ntegeeza bagayaavu mu bintu ebimu. Anzera ebyabwe byonna babikwata mpola. Oyinza n'okusiba mu buliro olunaku lulamba n'omukubira lwaki tewaza kugamba badde mpulira nga sirina maanyi. Bannange Nzera mulimba ebintu ebimu mukole n'amaanyi. Ekyo bawala Lecho teri muwala gwe baali bayise Lecho nga mubi. Balecho bonna babeera balungi, babeera portable, babeera buli kintu ba NRM, buli kintu ba NRM balecho. Naye omutawaana gw'abalakero baba Lecho guli gumu. Bawala abatatera kwagala kukola nabo ye bwawulira nti Lecho likyafuuka Lecho baagala okutwala abasajja b'abendi. Lecho nga yakutwalidde omusajja oyinza n'okubwa pressure. N'olwekyo Lecho bannange mweddeko muli balungi ne muleme kutwala abasajja b'abendi bavudde wala katubalangire. Erinnya Florence oba Nakimuli abono nabo tibatira kubeera bawala babi. Nimbaagalako kintu kimu nti babeera bakozi, babeera n'omwoyo ogulumirirwa. Abenkya abanaddawo betuteekerateekera bino ebintu okulaba nti waakiri babimanya. Ensi yaffe eggwawo abaana boogera lulimi lunyaanyimbe lwokka. Buli bw'oyita omwana tayinza kwogera ekigambo kimu bibiri. Bw'obanga olabira ddala eggwanga lyaffe wajje ligenda, nkwegayiridde tuyambeko. Ebintu bino tubisse mu buwandiike, tubisse mu vidiyo. Waakiri omuntu ono omwana ono atayagala kusoma, leka asibenga ku WhatsApp naye ng'alaba vidiyo ng'ezo. Zijja tuyamba okubeera nga zimubangula. Abakyalina omwoyo ogulumirirwa era ogulumirirwa abato b'enkya be tulwanirira nga bwe tugamba nti tufufugazza lulimi lunyaanyimba okulaba nti tulumalawo. Twegatteko, bino ebintu tebitambula, twegatteko tulwanire ensi yaffe. Akitegedde namba yange kyenva njikuwa 07732761 ate 27. Tosekerera malibu naawe gaago gajja, tosekerera malibu naye okulitangira ekyo kyo kyangu nnyo. Okola otya? Ofuna enniimu n'ogitabulamu cloves, n'otabulamu omunnyo, n'obikamula, n'otandika okulisenyesa. Toliddamu kuwulira ku bulumi bw'amannyo. Ekyo nno bwe kiba kigaanye ate ofunanga entangawuzi ng'erinnyo likuluma, n'ogigaaya
obukaawu bwonna ne buyingira eyo ojja kuwona erinnyo nate bwe kibanga kigaanye ofunanga omusulo gwo gw'okunkumudde n'ogusenyesa amannyo ne bwe liriba lirimu ekituli oba akawuka toliwulira ku bulumi n'omulundi n'ogumu. Ly'eddagala ly'amannyo. Ndikomawo n'ekitundu ekirala. Ffe Mpologoma awangaale.